Mukwano gwange gwe nkulamusizaako nnyo eyeekumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza nkulisayo nnyo gy'obadde muganda wange ali yeekumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza teweerabira kusubscribinga gwe mukwano gwange jjukira n'agamba nti nno okusubscribinga kye kyokka ly'ettafaayo lyokka lisobola okuteeka ku nkyukakyuka y'eggwanga lyaffe Uganda n'Obwakabaka saako okutwaliza awamu ku bintu ebitambulira mu ggwanga lyaffe Uganda gwe muganda wange ali eyo ampuliriza nkutegeeza nti nno teweerabira kusubscribinga yagalizaako ne banno basobole okuba nga basubscribinga ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano baganda baffe abali eyo mu byalo abali luddawo abasobole okuba nga bamanya information eno ebeere ng'erinkinga gwe kikwatako gwe mukwano gwange kubanga ojja kubeera eyo mu nsonda okaabe owakane oyige naye nga information eddoboozi lyo nga terina ngeri ki gye lisobola kutuuka ku muntu muganda wange aliyo kubanga buli oteekako amaloboozi nga gano nga wasubscribinze eddoboozi ne ligenda wala naye oteekako komenti yo esobola okuba nga erabibwa abantu 10,000 gwe mukwano gwange ali eyo so teweerabira kusubscribinga teweerabira kukomentinga kusharinga kulikinga gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates mbalamusizaako nnyo saagala kubalwisaayo gwe muganda wange ali eyo olunaku olw'eggulo twalabye akatambi kano akatambi nga katambulira ku mikutu gya social media nga kabaka mbu yavuddeyo nayogerako eri abantu era mubaka bwa kabaka Ronald Mwenda Mutebi II Ssaabasajja kabaka wa Buganda yakubiriza abantu okubeera obumu obuteevumaŋŋana okuba nga bava mu ntalo basobole okubeera ekimu gwe mukwano gwange kyeyasinze okusimbako nnyo essira naye muganda wange nkutegeeza nti nno waliyo bavuddeyo ne bagamba ne basambajja ebigambo n'akavidiyo nti kabwewusa era kabulimba baleme kuba nga badingisa abantu abawagizi nno ba Ssaabasajja kabaka wa Buganda bavuddeyo mu bukambwe nno obw'ekitalo nga bagamba baleke tubuzaabuza eyo AI ery'eddoboozi n'ako akatambi lya AI eryo eddoboozi si lya kabaka abantu bwe bate bavuddeyo ne bagamba naye ng'akatambi kano twakalabyeko jjujjo ly'abalamu nga katambulira ku mikutu migattabantu ku social media gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates jjukira nti nno gye buvuddeko emabega eyo oweekitiibwa Prime Minister wa Buganda Charles Peter Mayiga Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde ali kumbiranye n'Abaganda nga bamubanja kabaka waabwe nga bagamba temutulimba oba omusajja mwamutta mutubuulire oba mwamuwamba mutubuulire lwaki talabikako ne babagamba kabaka ali mu kujjanjabwa ate yagenzeko Nairobi wuyo Namibia bagamba abantu ne batakitegeera bulungi nnyo ne wabeerawo okubuzaabuza kw'amaanyi nnyo nga bye bagamba muganda wange gwe ali eyo ampuliriza Abaganda babadde mu kulwanirira ku lutalo lwa kubanja kabaka waabwe gwe mukwano gwange ali eyo era nga bulijjo oyitaga twagala kabaka waffe kabaka waffe aliwa banange mukkakane banange ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ayagala kwogerako n'abantu banange mukkakane nti tulina kye twagala kabaka waffe kati olunaku olw'eggulo kabaka yavuddeyo akatambi kaali katambulira ku social media nayogerako eri abantu nayogerako eri eggwanga lye nayogerako eri obwakabaka gwe mukwano gwange ali eyo kabaka yayogeddeko nammwe naye abantu bavuddeyo ne babisaamya muleme tusiba kiwaani eyo ssebo AI eryo si katambi ako si katambi ka Ssaabasajja kabaka wa Buganda eryo si ddoboozi lye eyo AI muleke tulimba mmwe baganda webityo bibadde muganda wange gwe ampuliza si bigambo byange badde bigambo by'abatuuze bawagize ba Ssaabasajja kabaka abalwanirira obwakabaka bwabwe obwa Buganda bwe bati bavuddeyo ne bagamba muna abasajja baleme tulimba oyesebadde Ssaabasajja kabaka eyabadde AI baleke tulimba kubanga batubadde tubanja Ssaabasajja kabaka nga tubatadde ku mbiranye nga tubatadde ku pressure bagamba eyo pressure yebakozesa eyo pressure ntunuusa ezibakuba gye babataddeko n'amaanyi ge bataddeko okubabanja kabaka ne basalawo okubanga bageekadeeka eddoboozi eryo n'akatambi ako basobole okubanga basirisa abantu ababanja kabaka waabwe we bate bagamba muganda wange si bigambo byange naye bigambo ebijja bitambulira ku social media platforms gwe mukwano gwange ali eyo tebinabeerako proof naye tugenda kubanga tubikuwa endowooza y'abantu n'endowooza ya social media gwe muganda wange gwe ali eyo ampuliriza gwe yeekumira ku Yugi Updates abantu bavuddeyo ne bagamba bannange wadde mwadulaza akatambi naye akatambi si kabaka ffe twagala kabaka waffe emuyinza okuba mutulimba notulimba nga AI gye mukozesezza gwe mukwano gwange jjukira ennaku zino waliwo system software omupya eyajja gwayitibwa AI asobola okuba nga n'eddoboozi n'omuntu maba yafa emyaka 19 eyo mu
eddoboozi basobola okuba nga balizuukusa ne liba nga lyogerera mu sisitimu eyo gwe mukwano gwange ali eyo. So abatuuze bagambye ffe twagala kabaka waffe, temujja tubuzaabuza gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Kakati teweerabira ku subscribinga, ku sharinga, commentinga, eddoboozi lino lisobole otutuuka ewala gwe kikwatako gwe mukwano gwange ali eyo. Ensonga zino tozizannyiramu, bwetugamba okusubscribinga tozannyira mu nsonga zino, kubanga kyekyokka ekisobola okutambuza eddoboozi lyaffe lino lisobola okuba nga ligenda wala, lisobola okuba nga liwulirwa. Eyo ne batuula bagamba abasajja baboggodde, abasajja bakasusa ejjinja mu kisaka gwe mukwano gwange aliyo. Jjukira nti nno wookasuka ejjinja mu kisaka suubirayo ekintu kyonna okuvaayo, oba wookasukira ejjinja mu njuki suubira enjuki eyo okuba nga zigenda kutanguka zire era otaba bulindaala wandibanga oyinza okiwunzika nga okifeesinga lwafu gwe mugana wange ali yeekumira ku Yugi Updates TV. Kakati nno mugana wange weebito ebiri ogwa kabaka weegutyo buli bagee temujja tulimbalimba, twagala kabaka waffe yeekumira ku Yugi Updates TV. Tugenda kuba tukomawo, tovaako nnyo gwe mukwano gwange ali eyo.